Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Atoze muno ojintolera. Nanti bintu byakwebera mu inokubuza ku banno byotamanyi banno babuzaako. Amina. So Dr. Joe tambulidde sabiti eno etambudde etya? Alhamdulillah Katonda obulamu abutuwadde ate tukumwebaza nti tesifa abasinga tesifa abasembayo omanyi okubeera ng'okyali mulamu tekitwala bbanga ddene nnyo kintu kitono nnyo bwe kiti alaba bakusazeewo n'agamba waayi tambula nga balina okutambula tuddawo ne tumwebaza ne tugamba waayi ekitiibwa kidde eri Allah okuba nti natusobozesezza okusigala nga tukyali balamu. Weewaawo. So tyanzenyo teyanzege Dokita, bingi ebiri mu ggwanga tubadde ne sagazi nnyingi nnyo era ntegeddeko nti ba activists abakunukkiriza mu 10 n'omubalamba olwaleero poliisi egeza kubeera ng'ebakwata bano nno basobola okubeera nga beetikka amabaati ku mitwe gyabwe beekandagira mu masekkati g'ekibuga ekikulu Kampala abaga nti twagala ababba amabaati gavumenti eno ebeeko kyebakola. Juga President Museveni yali ayogerako eri eggwanga tiyabanyega kigambo kyonna jjajja yajja n'ayogera bigambo bye birala n'asituka n'akola ki n'agenda kwadde ng'okunoonyereza ku mabaati gano kukyagenda ddala mu maaso naye nga bavudde kwekandaga baguze eminwe gyabwe awo sebe gy'amabaati ne bambala ne giravuzi ne beesogga ekibuga ekikulu Kampala twekalakaasa lw'amabaati agabbibwa agakola ki tegabbibwa mbu baagaagabwa kale nno bye biri mu kibuga ekikulu Kampala naye nga wenjagala okubeera nga njogerwa leero tulina ensonga gy'okubeera nga tulambika eri bannayuganda munnabyabufuzi mu ggwanga lino political commentator Mwami Byarugaba abadde amaze ebbanga eriwera nga obulwadde bumubala embiriizi bumulumira ddala so nange bwefunye amawulire baŋŋamba nti Dr. Tuyaheebwa aheebwa yes abadde okoze omulimu gw'amaanyi okulabika nti tutaakiriza obulamu bwa mukulu Byarugaba William olufunye linki bwenti nembetegera nti agenze kufuna bujjanjabi nenga nti akankunoonye nkuleete Byarugaba bigambo ebadde biwoomera nnyo eggwanga lino kikulu nnyo bamukazako erinnya lyani Jaja Nup so njagala mbadde ngeza okubeera nga nkugoberera nnyo nange Jaja Nup ono obulwadde obadde bumuluma nalabako President General w'ekibiina kya NUP Mwami Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ne kalani w'ekibiina David Wisibongoya Nubiani nga bagenza okukyalayo so netulaba ono eringa akyala mu programu ya Kalumba buli lunaku lwa Sunday ng'abeera ku panels wamulabanga naye amaanyi ne gamuggwa Byarugaba embeera nga si nnungi so nfunye amawulire nti okoze nnyo era sebo maanyi kigwotaddewo njagala bannayuganda bategeere g'okoze nnyo kuba nze nkumanyi tumanyi nnyo kati nenga ti Dokita amaanyi agateeka Byarugaba ku nnyonyi agajjawa Byarugaba agenze mu nsi ki okufuna ku bujja era bulwadde ky'omutawani tusinza kugwa abadde naye nnyo sebo tukwaniriza nnyo. Okay, sebo nange neyanziza okunkyaza ku programu eno amazima tegeekweka nze Kalule ku radio Bilal 94.1 FM nange amanya gange amatuufu amazaali bedda bw'obudde obusinga tugamba bakuyitaani nogamba bampita gundi ne gundi naye ng'ekituufu nze Rogers aheebwa neyitaani nze yenze because basobola okula muntu mulala yenna gana agasigadde ga bitabo ga badokita ga media akola ku flashlight ebyo bintu byanjawulo nnyo naye nga twebaza Omukama nti ffe baani abakyali abalamu mu kaseera kano abatusinga okunyirira abatusinga essente tebakyalinawo naye nga tineekiranga kyali mu byobulamu era neebaliza ddala nti bwe naaba nsereddemukko mu Luwarabu banansaasi mu lulimi Oluganda nedda gamba mu Luwarabu nati badde ngamba nti no Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okusiga nga tukyali balamu mu kaseera kano tuli mu kisiibo ffe abakristaayo tuli mu kisiibo n'abasiraamu bali mu kisiibo so twegase mu kaseera kano so mu kwegatta kuno okuliwo essaawa zino bwebaza nti Allah Katonda weebale kyatusobozesezza kyonna nga tugeze ku point eya mukadde waffe Jaja William Byarugaba ekintu kino tekikoleddwa nti oba aheebwa Rogers yekka oba Dr. Flashlight yekka sinze agamaanyi nga kino omusegalina naye amaanyi genayina nagakozesa nti nayina omukutu gw'abantu
gulabibwa ensi yonna gwe bayita the Flashlight Channel Uganda nti abantu bangi bagulaba ate bageza nnyo okugoberera mu kugoberera mukadde waffe Byarugaba bamulabye nnyo ne balaba nti alimu embeera gy'alimu nga tesanyusa mu buli buntu naye ate nga kyolina okumanya nti obulwadde obwo bumuluma sijja bwogerako olunaku olwaleero naye nga nebulya kansa yo kansa mweri naye nga ejja mpolampola ejja kuwona kuba eriwo ti si yene eteesa nti oba eri ku stage 4 stage what no tugikutta obudde nga ekyali nto at a stage ajja kuwona era mukama Lumbezi waffe ajja kuba bulungi era very soon from now era tujja mukyazaako either tujja kukola ku live program eno musobole okulya ku ddoboozi lye yatambudde bulungi yatuuse bulungi nga okyali kusuubiza kye kimu amaanyi ago gavaawo amaanyi ago tegabadde gaheebwa Rogers yekka ga buli muntu abadde batugoberera nnyo ku mukutu ku Flashlight nga batugoberera nnyo be amaanyi gasinza okuba especially nkiddamu okuva eri omukulembeze waffe gwe bayita His Excellency Bobi Wine sentamu yataddemu akasente oba ataddemu kasente ebyo bitulekere naye manya ataddemu amaanyi mangi kweyita Bobi Wine His Excellency amaanyi ag'okubiri gavudde eri mu bantu baffe abamu diaspora Byarugaba okulinnya ku nnyonyi agenda afune treatment yes ate bwe ngamba His Excellency Sentamu Aaron Serabidde Lewis General Secretary Lubungoya n'abalala bonna bali under that nenga but especially ne mwebazanga kinoomu mukulu Lewis Lubungoya nti basically as a General Secretary ataddemu naye amaanyi mangi okola mukadde waffe Byarugaba atambudde ogenda okujjanjabibwa gyali I may not disclose which section room mwali nenga yatambulira okugamba nti nagenze kumujjanjaba ate bananoonya omanyi munnange ensi eno gyolina okulaba gye tulimu bannaffe balina emitima emikyamu nnyo bw'ogamba ali mu rumu eno bayinza omutuusaako obulabe like any other person recently eddwaliro babadde bamujjanjaba mu Uganda abasawo bennyini be badde bamukolako okumujjanjaba obulwadde ate alwale bwe kibadde yes badde bamujjanjaba okulwala bulwazi naye nga kisa kya Katonda nti asobodde okutambula era yatuuse bulungi mu ddwaliro mwali yonna okumujjanjaba tujja bawa updates buli mbeera gy'anaabayitamu asobole okujjanjabibwa nga mulamu weewaawo abatuuliriza mwami William Byarugaba gwe twogerako abadde amanyikiddwa nnyo era mukyamumanyi ku ma radios mangi ne TV ng'akyazibwa kubakanya ebirowoozo ku nsonga z'ebyobufuzi munda mu ggwanga lino so tubagambye nti tufunye amawulire wano era ng'enteekateeka ezo mukulu ono tugambye nti bamutadde ku nnyonyi agenze mu ggwanga lya America USA USA naye nga kyo kyetusuubira nti omanyi obudde obusinga eddoboozi ly'omuntu nga gwe kalule eddoboozi lyo lina gwe ligasa gw'omanyi ne gw'otamanyi naye ate oli bw'avaayo n'agamba wayi kino tambula bwoti weyise bwoti kikulu nnyo kati nze mukulu Byarugaba yava kuba mu guest n'afuuka taata n'afuuka muganda wange so kinkakatako nange nga kinoomu okulaba nti nteekako eddoboozi nteekako amaanyi ekisoboka asobole okujjanjabibwa nyinza obutakwata mu nsawo kashi naye nyina eddoboozi eryo erisobola okutuusaako munnange owaayi muganda wange gundi aliwa nti asobole okubeera ng'ali bulungi naye nga kisa kya Katonda neebaza whoever era ngamba special thanks to whoever struggled okukola nti mukadde waffe asobodde okutambulamu n'agenda n'ebirali nga mweri koli yabangako no ku weekend wano kusanda banne mwami Kalumba yabiranga naye olunaku olw'Essande weewaawo okay abatuuliriza kyenda mu nnya katenyezeemu radio byalifama tuli eddakiika zimaze okubeera nga munaffe obulyawo zigenda naye nga tugamba nti zimukonye 30 ezakaida ku ssaawa emu eyakawungezi ka leero bannaffe bano aba media skills tongera okutegeeza nti walagadde okubeera ng'oyiga okuweereza ku radio oba okuweereza ku TV omaze siniya eyokuna oba siniya ey'omukaaga n'okudda waggulu bannaffe na media skills Uganda bongera okutegeeza nti wali kubuusabuusa kwonna dduka bunnambiro jangu
ojje wewandiise bakuyigirize okwozesa kamera, okola editing, okola obulango, bino byonna bagenda kubeera nga bakuyigiriza media skills. Omusadde wenna alina omwana amaze senior yakuna ya mukaaga n'okudda waggulu, jangu bakubangule, jangu bakuteeketeeke. Ojja kuba ku simu zino eyokuli note 75 0 075 0 0 1378 075 0 0 1378 oba 075 23 21 42 075 23 21 42. Media Skills Uganda, jangu bakuteeketeeke, jangu tukubangule oyige empereza ya radio wamu empereza eyoku TV. Abatuliriza utandikidde obadde weewaawo nga tutunulira mukadde waffe omwami William Byarugaba abadde ajjanjabibwa mu ggwanga wano, naye tufunye amawulire amalungi nti omukisa guzze, bamutadde ate ku bbaati, ogenda okufuna ku bujjanjabi obuuli awo obuyinza okubeera nga bunaasinga ku obwo obuli munda mu ggwanga wano. Nze Kalule, Council, buuza ku bannayuganda ate neyanza nnyo moderator omugeye Kalule, nzikiriza nange mbuuze ku bannayuganda abatuuliriza nga ntandika ne salaamu nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salaam warahmatullah. Abafunye ebirungi njaganya wamu nammwe era mbaga nti muyogeyoge. Abafunye okusomozebwa okw'enjawulo nakuwala wamu nammwe naye mbakwasa Mukama Katonda tiyagera byonna. So temugwa mu maanyi. Abalina kye mukozeeko leero, abadde waka nammwe abatanaba kunyuka, mbaagaliza okuwuliriza okulungi. Ne muganda wange gwe nsanze wano mu studio naye mubuuzizaako. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Amina. Mwebale nnyo. Tugenda okubeera nga tweyongerayo naye nga otugenda okubeera nga tugenda tugenda kubeera nga twogera ku nsonga erabika nti eyongedde okufunyafunya olukalu luno olwa Africa naddala munda mu ggwanga eryo erimanyiddwa nga eya Kenya. Maaso batutegeddeko nti waliwo embeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salaam. Ate ozze muno ogintolera. Nanti bintu byakwebera mwina okubuuza ku banno byotamanyi banno babuuzaako. Amina. So Dr. gy'otambulidde sabbiiti eno etambudde etya? Alhamdulillah, Katonda obulamu abutuwadde ate tukumwebaza nti tesifa abasinga tesifa abasembayo. Omanyi okubeera ng'okyali mulamu tekitwala bbanga ddene nnyo, kintu kitono nnyo bwe kiti alaba bakusazeewo n'agamba owaayi tambula nga bwolina okutambula. Tuddawo ne tumwebaza ne tugamba owaayi ekitiibwa kidde eri Allah okuba nti natusobola okusigala nga tukyali balamu. Weewaawo. So tazze nnyo teyanzige. Dokita, bingi ebiri mu ggwanga, tubadde ne sagazi nnyingi nnyo era ntegeddeko nti ba activists abakunukiriza mu 10 n'omubalamba olwaleero. Poliisi egeza kubeera ng'ebakwata bano nno basobola okubeera nga beetikka amabaati ku mitwe gyabwe beekandagira mu masekkati g'ekibuga ekikulu Kampala babaga nti twagala ababba amabaati gavumenti eno ebeeko kyebakola. Juga President Museveni yali ayogerako eri eggwanga ti yabanyiga kigambo kyonna, jjajja yajja n'ayogera bigambo bye birala n'asituka n'akola ki n'agenda. Nkwadde ng'okunoonyereza ku mabaati gano kukyagenda ddala mu maaso. Naye nga bavudde kwekandaga baguze eminwe gyabwe awo ssebe gy'amabaati ne bambala ne giravuzi ne beesogga ekibuga ekikulu Kampala. Twekalakaasa lw'amabaati agabbibwa agakola ki ate gabbibwa mbu baagaagabwa. Kale nno bye biri mu kibuga ekikulu Kampala. Naye nga wenjagala okubeera nga njogerwa leero tulina ensonga gy'okubeera nga tulambika eri bannayuganda munnabyabufuzi mu ggwanga lino. Political commentator Mwami Byarugaba abadde amaze ebbanga eriwera nga obulwadde bumubala embiriizi bumulumira ddala. So nange bwefunye amawulire baŋŋamba nti Dr. Tuyaheebwa aheebwa abadde okoze omulimu gw'amaanyi okulabika nti tutaakiriza obulamu bwa mukulu Byarugaba William. Olufunye link bwenti ne mbutegeera nti agenze kufuna bujjanjabi nenga nti akankunoonye nkuleete oba Byarugaba bigambo ebadde biwoomera nnyo eggwanga lino. Kikulu nnyo. Bamukaza Kenya erinnya lyani? Jaja Nup. So njagala mbadde ngeza okubeera nga nkugoberera nnyo nange
Jaja Nup ono obulwadde obadde bumuluma nalabako President General w'ekibiina kya NUP Mwami Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ne kalani w'ekibiina David Lusirubongoya Nubiani nga bagenze okukyalayo so netulaba ono eringa akyala mu programu amekalumba buli lunaku lwa Sunday ng'abeera ku panels awamulabanga naye amaanyi ne gamuggwa Byarugaba embeera nga si nnungi so nfunye amawulire nti okoze nnyo era ssebo maanyi kigwotaddewo genjagala abannayuganda bategeere g'okoze nnyo kuba nze nkumanyi tumanyi nnyo kati nengati Dokita Amaanyi agateeka Byarugaba ku nnyonyi agajjawa Byarugaba agenze mu nsi ki okufuna ku bujja era bulwadde ky'omutawani tuyinza kugwa abadde naye nnyo sebo tukwaniriza nnyo. Okay, sebo nange neyanziza okunkyaza ku programu eno amazima tegeekweka enze Kalule ku Radio Birali 94.1 FM nange amanya gange amatuufu amazaali bedda bw'obudde obusinga tugamba bakuyitaani nogamba bampita gundi ne gundi naye ng'ekituufu nze Rogers aheebwa neyitaan nze yenze because twasobola muntu mulala yenna gana agasigadde ga bitabo ga badokita ga media akola ku flashlight ebyo bintu byanjawulo nnyo naye nga twebaza Omukama nti ffe baani abakyali abalamu mu kaseera kano abatusinga okunyirira abatusinga essente tebakyalinawo naye nga tineekiranga kyali byobulamu era neebaliza ddala nti bwe naaba nseereddemukko mu Luwarabu banansaasi mu lulimi Oluganda nedda ngamba mu Luwarabu nati badde ngamba nti no Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okusiga nga tukyali balamu mu kaseera kano tuli mu kisiibo ffe abakristaayo tuli mu kisiibo n'abasiraamu bali mu kisiibo so twegase mu kaseera kano so mu kwegatta kuno okuliwo essaawa zino twebaze bwebaza nti Allah Katonda weebale kyatusobozesezza kyonna nga tugeze ku point eya mukadde waffe Jaja Byarugaba ekintu kino tekikoleddwa nti oba aheebwa Rogers yekka oba Dr. Flashlight yekka sinze agamaanyi nga kino omusegalina naye amaanyi ge nayina nagakozesa nti nayina omukutu gw'abantu gulabibwa ensi yonna gwe bayita the flashlight in Uganda nti abantu bangi bagulaba ate bageza nnyo okugoberera mu kugoberera mukadde waffe Byarugaba bamulabye nnyo ne bamulaba nti alimu embeera gy'alimu nga tesanyusa mu buli muntu naye ate nga kyolina okumanya nti obulwadde obwo bumuluma sijja bwogerako olunaku olwaleero naye nga newulya kansa yo kansa mweri naye nga ejja mpolampola ejja kuwona kuba eriwo si eno eteesa nti oba era ku stage 4 stage what no tujjukutta obudde nga ekyali nto at early stage ajja kuwona era Mukama Mumbezi waffe ajja kuba bulungi era very soon from now era tujja mukyazaako either tujja kukola ku live program eno musobole okulya ku ddoboozi lye yatambudde bulungi yatuuse bulungi nga okyali ku kibuzo kye kimu amaanyi ago gavaawo amaanyi ago tegabadde gaheebwa Rogers yekka ga buli muntu abadde batugoberera nnyo ku mukutu flashlight nga batugoberera nnyo be amaanyi gasinza okuba especially nkiddamu okuva eri omukulembeze waffe gwe bayita His Excellency Bobi Wine Ssentamu yataddemu akasente oba ataddemu kasente ebyo bitulekere naye manya ataddemu amaanyi mangi kweyita Bobi Wine His Excellency amaanyi ag'okubiri gavudde eri mu bantu baffe ab'omu diaspora Byarugaba okulinnya ku nnyonyi agenda afune treatment yes ate bwe ngamba His Excellency Ssentamu Aaron serabidde Lewis General Secretary Rubongoya n'abalala bonna bali under that naye nga but especially ne mwebaza nga kinoomu mukulu Lewis Rubongoya nti basically as a General Secretary ataddemu naye amaanyi mangi okulaba mukadde waffe Byarugaba atambudde ogenda okujjanjabibwa gyali I may not disclose which section room mwali naye nga yatambulira okugamba nti nagenze kumujjanjaba ate bananoonyawo manyi munnange ensi eno gyolina okulaba gye tulimu bannaffe balina emitima emikyamu nnyo bw'ogamba ali mu rumu eno bayinza omutuusaako obulabe like any other person recently eddwaliro babadde bamujjanjaba no mu Uganda abasawo bennyini be badde bamukolako okumujjanjaba
okumujjanjaba obulwadde ate alwale bwe kibadde yes badde bamujjanjaba okulwala bulwazi naye nga kisa kya Katonda nti asobodde okutambula era yatuuse bulungi mu ddwaliro mwali yonna okumujjanjaba. Tujja bawa updates buli mbeera gy'anaaba ayitamu asobole okujjanjabibwa nga mulamu. Weewaawo abatuuliriza mwami William Byarugaba gwe twogerako abadde amanyikiddwa nnyo era mukyamumanyi ku maradios mangi ne TV ng'akyazibwa kubaganya ebirowoozo ku nsonga z'ebyobufuzi munda mu ggwanga lino. So tubagambye nti tufunye amawulire wano era ng'enteekateeka ezo mukulu ono tugambye nti bamutadde ku nnyonyi agenze mu ggwanga lya America USA. USA naye nga kyo kyatusuubira nti omanyi obudde obusinga eddoboozi ly'omuntu nga gwe Kalule eddoboozi lyo lina gwe ligasa gw'omanyi ne gw'otamanyi. Naye ate oli bw'avaayo n'agamba waayi kino tambula bw'oti weeyise bw'oti kikulu nnyo. Kati nze mukulu Byarugaba yava kuba mu guest n'afuuka taata n'afuuka muganda wange. So kinkakatako nange nga kinoomu okulaba nti nteekako eddoboozi nteekako amaanyi ekisoboka asobole okujjanjabibwa. Nyinza obutakwata mu nsawo kashi naye nyina eddoboozi eryo erisobola okutuusaako munnanga waayi muganda wange gundi aliwa nti asobole okubeera ng'ali bulungi. Naye nga kisa kya Katonda neebaza whoever era ngamba special thanks to whoever struggle tukola nti mukadde waffe asobodde okutambulamu n'agenda n'ebirala nga mweri koli yabanga kwano ku weekend wano kusanda banne mwami Kalumba yabiranga naye olunaku olw'Essande. Weewaawo. Okay, abatuuliriza 94 katenyezeemu radio BLFM tuli eddakiika zimaze okubeera nga munaffe obole ozigenda naye nga tugamba nti zibukonye 30 ezakaida ku ssaawa emu eyakawungezi ka leero. Bannaffe bano aba media skills tongera okutegeeza nti walagadde okubeera ng'oyiga okuweereza ku radio oba okuweereza ku TV omaze siniya eyokuna oba siniya ey'omukaaga n'okudda waggulu. Bannaffe bano media skills Uganda bongera okutegeeza nti wali kubuusabuusa kwonna dduka bunnambiro jangu ojja wewandiise bakuyigirize okwozesa kamera okola editing okola obulango bino byonna bagenda kubeera nga bakuyigiriza media skills. Omusadde wenna alina omwana amaze siniya yakuna ya mukaaga n'okudda waggulu jangu bakubangule jangu bakuteeketeeke. Ojja kuba ku simu zino eyokuli note 75 0 075 0 0 0 0 0 13 oba 0785 23 21 42 0785 23 21 42. Media skills Uganda jangu bakuteeketeeke jangu tukubangule oyige empeereza ya radio wamu empeereza ey'oku TV. Abatuuliriza otandikidde obadde weewaawo nga tutunuulira mukadde waffe omwami William Byarugaba abadde ajjanjabibwa mu ggwanga wano naye tufunye amawulire amalungi nti omukisa guzze bamutadde ate ku bbaati ogenda okufuna ku bujjanjabi obuuli awo obuyinza okubeera nga bunaasinga ku obwo obuli munda mu ggwanga wano. Nze Kalule kanso buuza ku bannayuganda ate neyanza nyo moderator omugeye Kalule nzikiriza nange mbuuze ku bannayuganda abatuuliriza nga ntandika ne salaamu nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salaam warahmatullah. Abafunye ebirungi njaganya wamu nammwe era mbaga nti muyogeyoge. Abafunye okusomozebwa okw'enjawulo nakuwara wamu nammwe naye mbakwasa Mukama Katonda tiyagera byonna so temugwa mu maanyi. Abalina kye mukozeeko leero abadde waka nammwe abatanaba kunyuka mbaagaliza okuwuliriza okulungi ne muganda wange gwe nsanze wano mu studio naye mubuuzizaako mwebale nnyo mwebale ddala. Amina mwebale nnyo. Tugenda okubeera nga tweyongerayo naye nga tugenda okubeera nga tugenda tugenda kubeera nga twogera ku nsonga erabika nti eyongedde okufunyafunya olukalu luno olwa Africa naddala munda mu ggwanga eryo erimanyiddwa nga eya Kenya. Kanso batutegeddeko nti waliwo embeera nakigwanyizi mu Kenya
Kwa umuwanga mugamba nti okwekalakwasa kwa mirembe. Why then ku endinga kuli violent muri mu kwocha bino abasigamu abayali no ne ubanga yagamba abantu tutambule bulungi nagamba mfunya amawulire agati William Ruto apulani okututeekamu abayayege gatutawanye gafule process yaffe ya kiyaye nga bwaliwooza William Ruto te president w'eggwanga ngamba yarayira kuuma mirembe na kuuma bana Kenya constitutionally bwe yali atekinga presidential oath yarayira okukuuma ssemateeka n'okukuuma ebyo byennyini ebyamukwasibwa ne bana Kenya. Kati kugamba oti ate ye mu procession eyo oba mu assemblies za Raila Odinga zateekawo n'abo bennyini nyini nti asobola okuteekamu abayaayi tasobola lwakuba nze analysis yange nabadde ndaba ono Sonko Michael Sonko nga dukidde mu kooti okublockinga processions zonna na assemblies. Yes, well kooti nemugoba nanti eddembe weeriri likuweereddwa ssemateeka naye ate terikugamba nti genda obeere violent, terikugamba nti genda oyokye emmotoka z'abantu ku street. Ebyo bikolwa birala nnyo biteekebwawo bannakigwanyizi okwagala okufuna ebyabwe. Omanyi buli awabeera ekintu kyonna mubaamu bannakigwanyizi naddala kati ng'ebyo lwakuba nze mu analysis yange President Samuel Ruto ensonga eno bw'anaagikwata nga bw'agikuta olwaleero gavumenti eyinza okumuva mu mikono. Yes, gavumenti bwe zityo tuzirabyeko ng'abantu babatiitiibya mu ntiitiibya nga gy'abatiitiibiza ne bawunzika nga gavumenti ekuvudde mu mikono. Wano kumulira ne Sudan. Esebo at international level. Ogamba otya nti batiitiibizza abantu abatambula mu nguudo wakati abagamba tutwala kiwandiiko. Actually sometimes they may turn to be violent naye era statement efaanana gy'okozesezza mu butuufu gati abatiitiibizza. Anti kakati ekisooka nze mu analysis yange I believe in dialoguing. Nze okwekalakasa tebeerangako solution yange. Before nga tebannagenda mu kwekandaga mu Kenya, William Samoei Ruto baamuwa ennaku 14 ku musonga ez'essimbalaala otugenda okuyimirira okwekalakasiza mu Kenya wonna. Ensonga zino ezaali ez'essimbalaala servers obululuke bwayita ziveeyo. Ensonga ezaddako zaali ku bbeeyi ya bintu naye mu bbeeyi y'ebintu n'omuntu afuna $1 mu Kenya omuli sukaali, omuli amajaani, omuli obuwunga, omuli omunnyo ebikozesebwa ebitandikirwako netukuwa ennaku 14 ng'akulembera gavumenti y'eggwanga. Bwebyo tandikawo tulage nti kino kale bye munsabye nsaze kino ebbeeyi. Ennaku 14 ne ziggwako. Pulezidenti Ruto bwe zaggwako yakutte mu nsawo y'eggwanga n'agulira musalira mu ddagala ly'emmotoka Kyagowa vice president emmotoka n'ofiisa president emmotoka. Bwe yavudde awo bagenza okulaga ebiwandiiko nga yakalya loans ez'amaanyi 8 mu myezi 4. Naye ofiisi ya president ebeera n'ensago. Office ya president. Lwaki ensonga z'omuntu omuntu azikolako William Samoei Ruto? Well, nze ntandise nkugamba I am not disputing nti bannakenya tebalina bibasoomooza like any other person. Bani mu America olwaleero gye tuyita first world country naye era wali ebisoomooza. Yes, waliyo levels zaabwe manya unemployment na biki ebyo it is not disputable at all. Naye enkwata enkwata ze bakwatamu ensonga ezo nze that is what I'm against. President abakutte na mugeri ya
anti nkugambye President Ruto olwaleero bw'anaasigala ng'atiitibya abeekarakasa bwe batyo nkugambye nti government eyinza okumuva mu mikono. And that's what we have seen this kibadde nnyo ku rekodi wano ku muliraano Sudan. Omar President Bashir Omar abantu batandika okwekalakasa olw'engano n'abatiitibya n'abakwata bwatyo okukakana nga gavumenti emuvudde mu mikono ne basembera waaso. Yes, it is on record. Government yamuva mu mikono. So nze ndowooza nti one nga president w'eggwanga head of state commander in chief of defense ng'agikutte mu nkwata bwetyo ey'okutiitibya government ejja kumuva mu mikono. Kugambye nti bannakigwanyizi babeera bangi era ba opportunists bwe bali bo balindiridde Odinga aduumire nti tugenda kwekalakasa mu kwekalakasa okw'emirembe bo kyekibuga. Yes, utadduke nkubuulira two ekyokubiri ebitongole international organization ziri mu kuwookinga n'amawanga amalala. Ojjukira ekyali mu Kenya mu 2007. Yes, Kenya eri ku record nti bloodshed ebadde ekolebwa every now and then. Mu 2007 kwekalakasa kwali bwe kutyo abantu ne balusuulamu akaba era wenjogerera abamu twabasenza wano Uganda abalala bajjanga ababundabunda. Now eyo ensigwe bwotyo bw'oyagala is that what they want? Kati bubeera president ng'otegedde nti Kenya erina history bwetyo mu politics toyinza kutiitibya Raila Odinga. In fact nze wembeera president wa Kenya olwaleero no Raila Odinga singa ali mu luzira ye Kenya. Yes, auntie, that's how you can contain him. Ati yabagambye atumira kuza jangu nkwateko. Nichi babagambye kumukwata. No, president bw'abanga asweyalinga in nga taking a presidential oath. Nkugambye kyogamba nti bw'aba yarayira kukuuma Odinga yeka. Gwanga lyonna okufaliza. Yarayira kukuuma bannakenya n'ebintu byabwe. Kati ebintu byabwe amaduuka tebakola. Business community. Buli lwa Monday na lwakuna obatiitiibiza mb'olw'okuba bakuwa ultimatum simanye ennaku 14 bwe zaggwako kati beekalakasa kyere naye mu kwekalakasa bagenda kwokya ekibuga. Kati ubo kya capital city gwoba osigadde luddawo president and you are watching on nga abantu bali mu kufiirwa byabwe. No, nze nsuubira nti ensonga eno agikwata ekisajja kikulu. Waliwo obugayaavu nga buva mu president yennyini ate obuyinza okuleeta akabaati akatyabaga akasambattuku n'akasandali mu Kenya. obudde bulekate tulina essaawa emu yokka mwe tuli. Njaga genda ko eri Dr. naye tuwenda baye ku nsonga z'eggwanga lya Kenya naye nga sinagenda wa Dr. Bannaffe bano aba Hela Hotel wali ku Lubaga Road bongera okutegeeza nti ye hoteri yokka woolina okubeera ebbanga lyonna. Lwaki tugambye nti futaali yayidde dda era waali tulina chapati tulina akatoga akalungi akawungezi nga kana akawumu bwe kati olunaku lwe Sunday bagambye nti ogula pizza emu n'olwokusika ofuna pizzas 2. Tulina paaki tulina ebisinga oyinza okuteeka emikolo gyonna mbaga kwanjula baby shower bridal shower byonna. Hela Hotel ku nkulungo ya Kabaka wali ku Lubaga Road. Kola order yo olwali kyonna ky'oyagala ng'okuba noti 778 6914 62 oba 0789 41 nkagamonya ana mumwenda. Hela Hotel ku Lubaga Road yawo. Doctor Kusema owulidde submission ya lawyer munnamateeka Saidi Nisima Kenya wetuli. Ekikulu kya byonna ze mwebazizaako kimu the way has described himself as alwanira eddembe ly'obuntu munnamateeka omutendeke wano mu ggwanga munnamateeka international wise buli wamu gyali. Naye ng'ekibuzo kyange kiri kimu mukulu lawyer, does the constitution allow omuntu okwekalakasa mu ddembe ly'obuntu? N'ekyokubiri okwo okwekalakasa okuli mu Kenya kubadde notified by the government why tugenda kukola kino because of ABCD
amidisite omukulembeze Ruto yakimanya kuba mu ennaku 14 kino kigenda kukolebwa ye ng'omukulembeze in charge kiki yakolawo ekyo kimu ekyokubiri mukulu Raila Odinga mu submissions ze yagamba ekyeto kwekalakasa obukulembeze yabufuna tebwali mu makubo matuufu n'agamba why ebintu ebyo biveeyo gwe nga looya tokkiriziganya ne neeyisa Raila Odinga ekyo kyakubiri ekisemberayo ddala obadde okimanyi nti okwekalakasa kwe Kenya gye kuli wonna mu nsi yonna bamanyi kye bayita democracy abasirikale bo bennyini analesi ng'ogamba nti no Ruto aveeyo agamba why kati mukube ku nnyama mukube zitiyagasi mu maaso abantu bafe kuba makulu kitegeeza nti gwe mu statement ogamba nti Raila Odinga bamukuttenga ka baby oyagala bakube tiyagasi kwata ku migo ku mutwe abantu balyoke ensero kekakane ze mbadde ndowooza nti no Raila Odinga nga batambuddemu mu bintu bye abitambuzizza mu ssemateeka kyeyogera mu Uganda think about which article 52 ekizo kwekalakasa mu Uganda simanyi bulungi gwero yo bitegera okutusinga so highlight us okwekalakasa okwo you don't embrace it as a lawyer nga omulwanyizi w'eddembe. Well, webale nnyo muganda wange ekisooka much as the constitution naye nkugambye ekirungi mu Kenya waliyo Public Order Management Act the very law you see here ne Kenya gyeri now wano section ey'okutaano ekugambye nti bw'obanga olina omulamwa gwonna ogukuba assembly oba okuva awantu nga muli gathered mulina awantu we mulaga munotifyingengako police now police yaddembe okubakkiriza procession yammwe oba okugaana omulamwa gwammwe okusinziira ku ekyo kyeba erabye ekirala government bwebanga ekola ebintu byayo erina kye tuyita priorities government yes erina kye tuyita priorities yes n'olwekyo kyova olabanga ebintu ebimu ebya government zonna in fact si ye Kenya yokka oba si yo wano yokka ebintu babikola in a phrased manner si wakanya kya ultimatum yaabwe kye bawa government ekya 14 days naye nkugambye nti ebintu bikolebwa in a phrased manner ekirala Odinga nze okusinziira ku bikolwa bye byakola mukulu Raila Odinga nze ndaba he doesn't respect the judicial system eya Kenya yes ekirungi abakola constitution y'eggwanga eya Kenya bannayuganda abaava wano omuli Saabalamuzi eyawummula Benjamin Odochi omuli senior counsel Katende Sempe and company advocates naye akawaayira akasooka kagamba nti amaanyi gali eriki abantu in fact sovereignty of the people era wansi awo mu close phone bagamba nti bajja ku exercising nga amaanyi ago nga balonda abakulembeze bakoze ki be baagala on how they bonga bwennyini nga baagala how to be governed era ani ana governing Raila Odinga bannakenya bamukubako akalulu is not president olw'amaanyi ge William Ruto is not president olw'amaanyi ge is president because of the will of the Kenyans n'olwekyo baba nga baamulonda Raila Odinga ye kennyini mu kusooka n'awakanya n'addukira ne mu kooti n'esalawo nemuga nti he was vividly elected tuli wamu ate yalijulidde wanga yali mu Supreme Court yalijulidde wanga yali mu kooti ensukulu no ali mu kugatta ebintu bibiri nti yateekayo omusango ne gumukka mu vvi ye yennyini yaguteekayo William Ruto n'awalangirirwa nti yali vividly elected kakati essaawa zino ayagala kuyiteera mu kwekalakaasa aleeta obutali bumativu lwaki taddayo mu kooti ate era ne bwaddayo mu kooti still on the same charge oba same count ekyo tugiyita res judicata omusango gwaliwo n'ogutwala mu kooti abalamuzi ne bagutuulamu era ne bagusalako res judicata
It is already a decided case. Ate gwe gy'oli mu kkomyawo. So n'olwekyo nze ndowooza nti omwami ono bamulabe nga nakigwanyizi. Kyova olabanga natandise nkugamba nti ebikolwa byonna byakola biri kawadish and non-patriotic. Gwe omuntu ayagala ensi yo nga Kenya atoyinza kutandika bino ebikolwa nti twekalakase ne mwocha ebipiira kola nsoyo gwe bocha ali more expensive agula buwana n'okusobola okubeera maintained. Kitegeeza olwalero warabye bali mu kwocha bya Uhuru Kenyatta enje bayinza okwekalakasa ne bocha State House. Kikiri kyenkugambye nti president teyetaaga kukwata mwami Raila Odinga kumukwata nga kubembereza kubanga kalimanywera kankuwe ekyokulabirako wano mukulu Besigye yali atandise ebikolwa byebimu obijjukira okutuwaka President Museveni yamukwata ng'akozesa ebitongole ebikuuma ddembe n'amukuba eruzira. Nze nzijjukirako ne nomination ye waliwo there's where he was nominated ng'ali ruzira. Naye ekyo kyatuyamba okucontaininga nti singa president yali takirabukidde kukikola on a speedy way eggwanga lyali liyinza okubeera mu katyabala. Kati the same way Kenya nze njagala balabire ku history balabire wa gye bavudde kubanga mu 2007 bloodshed yaliwo abantu abasoba mu 2,000. It is on record. Balusuula mwaka ba mu 2007 ebyekijambiya Kenya wano kale njagala gena mu simu obudde butuweddeko abatuliriza ekikapsigazanga 5 ku mukaaga okwingira essaawa 2 kusaawa 2 olwokuba tuli mwezi omutukuvu ogw'ekitiibwa ogwa Ramadani tulina tubane essaawa emu programu eno kweka so njagala mukkirize basaba ne banyabo tugendeko mu simu nga tukozesa noti 75 09 05